kigudde waani. Abooluganda babiri basimatukidde watono okufiira munnamutikwa w'enkuba atonye mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Motoka ya buyonjo namba U8 Lukaga 777 mwabadde batambulira amazzi bwe gagikulukusizza okuva ku kkubo paka mu kibira gyewagamidde. Omu ku beerabiddeko n'agaabwe annyonnyodde nti ku ssaawa 9 ogw'ekiro balabye emmotoka eno ng'etwalibwa amazzi ne bagigoberera okutuuka ku mwala wano ne basobola okutaasa abantu abagibaddemu. Yatandikidde okutonya tugenza emmotoka ekola ki ekkirira mpola mpola ne tugigoberera tuukaawo ng'amazzi tetulina wakumita okugera tweteba ne tuyita eri kutuukaawo nga abasajja bavuddemu naye nga tebalina engeri gye bakola ki gye basala kuvaayo. Abatuuze akazito bakasudde ku bakulembeze b'ebitundu abeesuulirayo gwa Nagamba naddala mu kulongoosa amakubo kye bagambye nti si gwe gusoose ng'ebintu byabwe bitwalibwa amazzi. Kulembeze bafu balya buli ssente tebafa ku bantu. Tulina essomero tulinawo abaana enkuba bw'etonnya omwana oba oyina kufuna n'amusaza aba tasobola kusala nga amazzi gakola ki ganjadde nnyo. Poliisi y'e Katooke ng'ekulembeddwamu Agitwala Mulengani Henry etuuse n'ekwataganyamu n'abatuuze n'esobola okuggyayo mmotoka eno n'etwalibwa ku poliisi e Katooke. Mulengani asabye bekikwatako okufaayo okulongoosa amakubo wamu n'abagoba b'ebidduka okwegendereza nga batambula mu budde obw'enkuba. Bekikwatako nlooza kino kiri ku municipality Nansana balina okujja balabe wadde oluguudo tulina kukolebwa naye at least that point is very bad. It's a dark spot. Okusinziira ku batuuze bano mu mmotoka muno mwabaddemu abantu 3 ne bataasaako 2 wabula nga bano bagaanye okubaako ne kye boogera ku nsonga eno. Loni Serwada yakusakidde eggulu eno ku lwa ABS Television.